Yes, for additive ujimbaniriza kadi kano mwasuze mutya mwasibye mutya ngenda kusaba subscribe nga twenyigene kale. Olutaalo Pastor Jessica Kayanja kusa ne Suzan Makuula Azeemu mbina masa byali byasirikamu nyate kasisawa zino Azeemu olwensonga ati Pastor Bujingo enaku sinadda terekola ki okubanga alumbalumba ku Pastor Jessica Kayanja kanena yazeemu kukola ki okubanga ati ayakabuto ayakabuto simanyi babinagwe ebintu by'abantu simanyi naye nga ate bano be bamusookereza agamba mwansookereza nja kubasabula nange sijja kubaganya kola ki kunsabula nga nsirise mumbatumeleka abali mu ggwanga erya Saudi Arabia kussa ne Bahrain kussa n'abasinza mu ggwanga erya Oman tumibamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fad TV gi updates nimba nazo eziba zitambula Pastor Jessica Kayanja alumiza Suzan Makuula Obuloogo amulumiriza obulogo era Pastor Jessica Kayanja avule n'agamba nti n'omunange takirumamu era tajja kukimenyawo akikakasa nti Suzan Makuula yaloga omusajja ono abadde yasirika be bamutangudde yagambye muntangudde nja kuddamu kulaki okulabika nga mbalumba Pastor Jessica Kayanja agamba nti singa kubanga kimwewuunyisa Pastor Bujingo kubanga yeesonyiwa n'abaana be takyagala nakola ki nakubalabako nakumanya bwe bali ono agamba nti Pastor Bujingo yatuuka n'okubanga anyiiga okukola ki kwegamba nga wuli obusungu bamugamba okuwa support abaana n'okubaweera school fees abagamba nti yakola ki wewuunyiza ono agamba nti abatuukanyisa okwagala okugoba omukyala mu nnyumba gwe yatuba naye batoba bonna amuggyeko ebintu ate nga omukyala yalina abaana ng'okimanyi mwatoba mwenna n'ombeera kali mwatoba mwenna naye nga mwawukanye mulekere ebintu kali naye asigazeeko ebimu nigwe noyagala ssebo n'ebintu obitwale olw'oyo omukyala omupya gwe wakafuna tomanya nakumanya nti oba akoze ki azze kuleka nga atwala ebintu byo kutwalako mu maali yo ye Pastor Jessica Kayanja agamba tajja kukirumamu yakimanyi nti Pastor Bujingo bamuloga ate bamuwonga ono omukazi amutambuliza ku limooti ye eddogo lyakola amukontrolinga bukontrolinzi nga bula limooti ya TV bw'ogikwata n'onyiga amapensa gwamanya TV gy'oteekako Pastor Jessica Kayanja bw'atyo bakola ki bw'atyo bw'agamba munange byebyo agamba nti Suzan Makuula omusajja amuwunza yamuloga kuba olaba yeerabira ne famire ye oluno omuntu gwe yakafuna n'omukyala gwe yatoba naye bandyawukanye atisiko n'akola ki n'ati amutyoboola n'amulekera n'ebintu n'ate aga ate mutwala n'atateekawo bintu byakukola ki byakumuggyako bintu ate ng'ebintu babikola bonna subscribe for additive yujje likinga commenting ate osikane ng'ogifollowinga mbagala nnyo mubeere bulungi banaye mweraba